Mwenna mukimanyi nti mbadde mugumu nnyo ng'omuti gwa pine. Naye tekinneeyibaaza kubanga eno ensi ejjudde ziswine. Ziswamye zisabirira nti singa bantomeza train oba engalo zange bazifumite zinneero. Olwo neewalule bwewaluzi nga bwe nkulukuta omusaayi nga snail. Mu industry y'obwa blogger mbadde nze enkuba nga nze musana nga nze time. Ng'abantu essuubi balinamu nze nga Optimus Prime. I promise I will keep the flag flying high like a crested crane. Nga King T'Challa nja kulwanirira abantu b'e Wakanda. Sore Kawanda. I mean Uganda. Bwe birigana waakiri nja kujjayo emigere nga kungufu panda. But no retreat, no surrender. Lino eggwanga lyetaaga bavubuka. Mujjukire Museveni bwe yatubuusa. Newankubadde nga balabe baffe baagala kutugaaya nga sumbuusa. Baswakidde, bafunvubidde, banyiivu. Bakirako omutemu kunsa. Naye tewali kitaggwa gwe buuza ku mansa. Mbadde serebu kuva Ssenyange paka Palisa. Ng'abantu abamu beebuuza nti oba nkozesa magiki nga Dynamo omufuusa. Mwattu abalala nga bagereesa nti ndabika ndi muzzukulu wa Udini omufuusa. Baashibaga bagende bakola emirimu gye baali bakola ki? Bye biki bwe bayite binajja bali okola ki bloga mulimu? What do you mean? Adaya sige enjala. What do you mean, my brother? Muve malala bana mmwe tuta bye biki mulimu? Emancipate yourself from a mental slavery. Wesunule weka oba wenule weka kujja mu buddu bw'endowooza. Mu ddaaza lino lyennyini lye tulimu erya 2021 ku lwa Walumbe ng'enzingu 3 mu Dimansi eyasookera ddala mu zzooba lino erya Mukutula Ssanja, nzijjukira bulungi obudde bwali bwa kinnyika ggobe era twali tuyingira mu malya g'ekyemisana. Obwengula bwali bukwatiridde ng'okubwatuka n'ebimyanso awamma Namutikwa yali abindabinda. Newankubadde nalina obuvunaanyizibwa ntoko saako emirimu kamaala nabyeresa n'enfuluma ekkakkalabizo lyange nsobole okusanga abanywanyi bwe twafuuka abooluganda. Nessa mudde n'empolampola era ne mbasanga. Twasisinkana omukungu gwe sigenda kubagamba linnya yadde okwatuukiriza akavuna obuddo bwe. Omukungu ono yali asindikiddwa jjajjaffe ng'ekigendererwa kutukumaakuma, kutubudaabuda, kutubuulirira abaali batandise okusojjagana tusowagane, abaali bakijjanyizibwa tusobole okukwatagana. Mpulira ennaku, mpulira obuswavu mu mutima lwa nsonga nti byonna bye twasuubiza omukungu ono byoya byanswa. Byonna bye twamusuubiza nti tugenda kuddamu kukola. I'm so sorry. Madam Full Figure, Special Presidential Advisor. Ndi ghetto youth era nga ggwe oba ng'oyo oba ng'ono. Ffenna tunoonya ansa ya koyikoyi. I had my empire and I took it as a kingdom. Every day I could inspire because I had freedom. Every year I could aspire because I wanted to add on my femdom.
Nothing could even stop my respire, cause it was just a matter of martyrdom. Look, every day I could wake up in the morning, pull out my laptop, and the first thing that could pop up even before I get my tip-top was never TikTok. It was always Facebook. Only to log in and find hashtags: kill Ashburg Katto, delete Ashburg Katto, ban Ashburg Katto. I looked at my cyber community. Frightened, I knew I was alone in that unit. I even tried to revive my purity. God is my surety. Friends and family, I'm hurt. I'm hurt. That's the reason why I bang my heart rather than putting on my hat and find a new hat. I would rather get shot than being shot, cause you know Ashburg Katto is never short. Mukkirize mugaane yenze abadde ku map nga all eyes on me just like the World Cup, nga nawamba emitima gy'abaddugavu nga music wa rap, nga abazungu banzikiririzaamu nakimanya nti yali trap. I had many haters but all that scrap. Waliwo n'abagezaako okumpalampa ne bawalampa ya scrap. This is not a poem or a spoken word nti mugenda kasaasaanya nnyo ku WhatsApp oba nti kagenda kukuba nnyo ku zi mashup. And nobody is gonna tell me to shut up. Munansonyiwa njogera mbwatuka kubanga nzaalibwa mu buddu. Maama wange ye Namuddu, taata yafa laddu, jjajja baamutwala mu buddu. Olugendo lw'obulamu bwange lutandikira Maddu nga nnyambibwako muganda wange ayitibwa Kaddu. Naye mumanyi, you know what? I rest my case. I forgive you, my sister full figure, and I pray you forgive me too. Buli gwe nasobya gwe nanyiiza, nkusaba onsonyiwe. Abansobya abanyiiza, nammwe mbasonyiye. Olugendo lwange nga blogger wano we lukomye, era obulamu bwange obw'okubeera mu mawulire social media zonna bazinzigyeko. Ezimu bazinzigyeko kifuba waazi, endala neyagalidde ne ngamba alhamdulillah, let me give up. It's not easy to find a man who can own his defeat. But right now, right here, baganda bange munzikirize mbategeeze nti ng'omusajja I have failed in life. But as of now, Ashburg Katto is no longer a blogger. Era togenda kunsanga ku social media platform yonna okuleka ewantu wamu what? Okuleka ewantu wamu. Socialize Africa.